Atenderezwa gurumizwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikire kitangala ndi kwagala mbasindikire kwagala ndi bumu mbasindikire bumu ndi ddembe mbasindikire ddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wipo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa k'ensi yaffe ey'omunda weponi ya wabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza saba bisuule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bubikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaawa okubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri jjajjaffe Namuzinda amanyikiddwa nga Angel Michael Mulunyaanyimbe saba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya obutamanya obw'ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa nga musembula nga mudda mu lugendo oludda mu maaso mwebuuza ebibuuzo bino wammanga omuntu abeera atya muntu nga talina kwagala omuntu abeera atya omuntu nga talina kitangaala era omuntu abeera atya omuntu nga talina Katonda ndi Namuzinda era nga ndi maseekati gammwe nga ejjembe abaagalwa temweraliikirira kubanga okweraliikirirwa kwammwe kuweebwa abo abayagala musobole okubeera nga mweraliikirirwa ensi eri kuddizibwa bujja n'abantu baayo bali kuzaalibwa bujja abaagalwa enkero eno temala gaggwaawo kiro kimu naye etambulira ku mutendera mpola mpola mutandika okubeera nga muyimusibwa amayengo gammwe gatandika okubeera nga geerulwa era ne muteekateeka olugendo olubazza mu kitangaala enkola eno gye muzze mulindirira esobole okubeera ng'etuusibwa mu bwa ssewamala paka nga musobodde okubeera nga mugattaganya ekitangaala kyammwe ekibazza mu biro ebya sseŋŋendo nattimbo mujja ebyo byonna ebitiisatiisa ensi yammwe ey'omu maaso abaagalwa biri kuteekebwako abo abayagala okubeera nga babakuumira mu butamanya muleme kubeera nga mufuna okuwonyezebwa okw'omunda n'okutegeera n'okumanya okuliwo mu kadde kano mu biro eby'oluvannyuma ojja kulaba nga kwagala n'ekitangaala nga kuwangibwa amagezi ago agali busukka kkubo w'ekkomo gatandika okubeera nga gasuula ebisenge byonna eby'ebirooto eby'obulimba abaagalwa kino kiviira ddala kwabo abalina ekitangaala ekyazimeera ebitonde bye bitudde ebikyali ku sseŋŋendo nattimba bakola kyonna ekisoboka okulaba nga babakuumira mu kutya nga babakuumira mu biwoobwe mu kifo ky'okubeera nga babajjuza okwagala n'ekisa naye abaagalwa tubasaba muleme kweraliikira mweyongera okubeera nga musembula mu ddemeezi lyammwe ery'okuwonyezebwa munda kitegeera abaagalwa mumanye nti kino kirabibwa okuviira ddala mu ggulu
era mufuna okutegeera n'okumanya nti bajjajjammwe mwe amayembe amazadde n'amalungi, bajjajjammwe mwe emizimu emizadde n'emirungi, bonna weebali. Era nga bwe mubaaniriza weebali okubeera nga babayamba akadde konna. Tuzze tukola kino akadde konna. Era nga tuli bangi. Tugezaako okulaba nga twenyigira mu mbeera yonna okubayambako eyo ekkirizibwa kasita mubeera nga mutukoowodde. Ekiruubirirwa kyammwe kirina okubeera nga kituukiridde era nga kyamazima. Era n'osalawo okubeera nga oli mumalirivu okubeera bumu wamu n'essengendo nattimba okuviira ddala ku nnamuziga y'entegeerayo. Eggulu n'ensi diri kukola omulimu guno mukono ku mukono. Kibasoboseza okusobola okubeera nga muyita mayimusibwa ge muyitamu mukadde kano. Ensi yammwe eri kukyusibwa mu ntunnunsi. Kubanga olunaku olwaleero sseŋŋendo eno etuddemu amayengo ag'okwagala. Era kiba kitegeeza nti sseŋŋendo eno etandise okubeera nga yeeyubula okuggyamu amayengo gonna amakadde. Kino kirabisibwa ku bintu byonna ebigenda mu maaso. Ebyo ebibaleetera embeera etawoomesa nnakabululu mu lunaku mu bulamu bwe muyitamu. Omwagalwa, naye weebuuze. Otegeera otya nti ebyo ebintu ebiri wabweru bwo nti biriwo okusobola okubeera ng'otuukiriza okwagala? W'otunuulira abantu mu bwenyi, omwagalwa, kiba kitegeeza nti osobodde okukungula okwagala. Mulirwanaawo oyo akusemberedde buli w'okkiriza okusobola okubeera ng'ogabana wamu naye, kiba kitegeeza nti osemberedde okwagala era okungudde okwagala. W'olaba ensi nga togiramudde kitegeeza nti okungudde okwagala. Buli w'okkiriza obulamu oba obwawannema oba obwawakitinda kiraba okuva eri Katonda, kiba kitegeeza nti osobodde okutegeera nti byonna ebisoomooza ebijja eri obulamu bwo kirabo era okungudde okwagala. Mukitegeera bwagalwa? Abaagalwa, buli kintu kyonna ekikulembeza Katonda kiba kitegeeza nti okungudde okwagala mu ndaayo, kubanga Katonda ye kwagala. Era nga kwagala waali eri ye kennyini, eri ggwe n'eri abantu bonna. Mpola mpola obulamu bubasomesa. Ne mukkiriza ebirabo. Ne mutegeera nti buli kintu kyonna kiriwo nga olukisa olw'okkula. Okubeera nga mumalirizibwa mu kwagala kwammwe. Era ng'ebintu byonna ebigenda mu maaso yemmwe abazannya entegeera ey'obutonzi. Awatali mmwe abaagalwa obulamu tebusobola kubeerawo. Enteekateeka y'obulamu mu kakunizo kano tesobola kubeerawo. Mukola ekyo buli kinnoomu ku mmwe mugoberere eddemeezi lyammwe ery'omunda. Mukitegeera baagalwa? Buli kinnoomu ku mmwe mumanye nti mwazaalibwa okuva mu kwagala, kubanga kwagala oyo atudde mu buziba bw'olugendo lwo. Era nga buli kiseera kukoowoola okomewo, wejjukire ebiro bituuse okusobola okubeera nga omalirizibwa mu ggwe. Mu bulabizi bwa Katonda nga ye ggwe, eri abo bonna abaali baabula bajja kuzaalibwa bujja. Mu buvumu obwe mulondawo bwe bubatwala mu kitangaala, mu ssanyu n'emirembe egy'obwa Katonda. Kye kibayamba okubeera kwagala oyo, era ne mufuuka kwagala. Lino ly'eddemeezi lyammwe, era nga kye kino ekintu kye mulina okubeera nga muzuula wano
nga muli ku sseŋŋendo eno mubeere kaagala era mufuuke kwagala. Abagalwa, buli kiseera mulemereeko mugoberere eddemeezi lyammwe nga newankubadde ebintu ebimu ebijja mu ddemeezi yammwe mubeera temubisuubira, naye kyonna kye kiri mumanye nti yemmwe ekkubo, yemmwe mazima era nga yemmwe bulamu. Mubeere ekyo era musigale mu ntegeera eyo, mumanye nti yemmwe amayembe agaayambala ennyama, abaleeta ekitangaala era abaleeta obulamu ku sseŋŋendo eno, era ne bawa omukisa abo bonna abazitoowereddwa mu mitima. Yemmwe eggye eriyakaayakana, amaanyi agava okuva eri mu nda yammwe, amaanyi ago agalina okubeera nga gamanyibwa olunaku olwaleero, kibasoboseza okusobola okubeera nga muwanga ensi yammwe ey'omu maaso. Mwayambazibwa, yemmwe kwagala okutukuvu okwayambazibwa ku sseŋŋendo Natimba, yemmwe ekitangaala ekya bulamu ekyayambala ennyama, yemmwe ekitangaala eky'obulamu ekisaasaanira ensi. Buli w'otegeera kino era ne kiyambala entegeerayo, buli kintu kyonna kikyuka. Otandika okubeera nga ofuna ey'obwalukenge obujja, n'olekera okubeera nga otambulira mu birowoozo n'entegeera y'abalala. Kitegera, buli kintu kyonna ekyali kiyina ko ekkomo mu bulamu bwo mu kakunizo kano kigwa. Omwagalwa, weetegese okubeera nga olinnya mu ddemeezi eppya, osobole okubeera nga oggula enzigi zonna ezikutuddemu n'enzigi eza wabweru ezituddemu omuyika. Omwagalwa, amayengo ag'okutya ge gakendeeza okwagala mu ndaayo, era n'otandika okubeera nga olaba ensi nga mpya, kubanga awatali kwagala, abaagalwa, ebintu ebisobola kubeera nga bikyuka. Yegeri enkyukakyuka n'amakyusa we gabeerawo. Abaagalwa, muzaalibwa bujja mu nsi ey'enjawulo, era buli kintu kyonna kirabika nga ekisigadde kye kimu, naye otandika okulaba obwalukenge obw'ebirungi eby'amazima ebyo ebikuyamba okusobola okubeera ng'oliikirizibwa n'okulaba obulungi eri buli kintu kyonna, nga togaana nti waliwo ekizikiza, naye n'omanya nti ekitangaala kijjuzibwa era nekifunibwa eri abo bonna abalina ekiruubirirwa ekijjuvu. Abaagalwa, ofuuka ensi eyo ekyuse era ng'ensi eyo ekyukira mu ndaayo. Endaba yo buli weekyuka n'etambulira mu kwagala, otandika okubeera nga otambulira mu ddemeezi eryo erituddemu ekitangaala ku sseŋŋendo. Oli wano mu biro bino kubanga bye biro bino bye weetaagizibwamu. Oli wano mu nsi eno kubanga abantu bazze bakulindirira. Yeggwe kitangaala, yeggwe kwagala, yeggwe bulamu. Kitegera, genda mu kkubo lyo. Ekkubo eryo ne weribeera zzibu oba ne weribeera lyangu, kubanga yeggwe entegeera eno entukuvu eyeeragira ku sseŋŋendo Natimba n'eri abaana b'abantu. Yeggwe bulamu era nga weewanga mu bulamu nga we weetaaga. Ndi buli kiseera wamu nammwe n'okwagala okutakoma. Ndi Namuzinda atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamisa Katonda atudde munda mu mmwe akume.